Bannange olwaliro nkyazizza ku mulepo mu planning wabula wa planning bwa emmotoka yokka mwajjidde wange okumbonaku ebitiibwa ebiyitirivu eriko n'abagiddukirako mukikola otya bannange mwesonyiwa abantu ono omwana eriko n'abagiddukirako bazze bambadde obuntu buno mu earphone okukakasa nti wazze tewali buzibu mwana wange kazije nkusanyukire mwana wange nakulaba obeera kulive ng'onywa kacyayi ebikopo byonna mbimazeeyo ono omwana obirabye bino obeerenga wali mwana wange onywa kacyayi nga bakalaba nako bw'otadde kuno Splash nedda ina mwagenda nkutidde Splash ajja ako kacyayi ne kano kacyayi ebirika yaffe nefumbe nga kacyayi bannange neyanziza Splash agenda kugendanga muno mu giraasi enzito bannange bannange yes mwana ngo kyali ebintu by'omunyumba byonna ya Splash ebintu by'omunyumba byonna bingi okuva ebweru byonna obimpadde bampa ebintu bingi tolaba wonna weyiseka wonna tolina woolinya bijjudde muno mwefumbira bicyayi muno Splash katumwera kano kacyayi bwacyayi era ngo bamunange bannange ndi wano wa Modo Music nkubagiza omwana wange bannange bankubagiza banjagadde thank you Modo Music kamera nzigeyo mwanange omanyi tosembeza kamera bakikozesa okunywanyisa